Oh, imba, hallelujah, imba, hallelujah, imba, hallelujah. Oh, imba, hallelujah, imba, hallelujah, imba, hallelujah, imba, hallelujah. Amen. Abalungi nsanyusa okubalabako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kujjanga bulijjo. Nsiima nnyo era nsanyuka nnyo bwe nzija ne mbasangawo. Mwebale nnyo mwebalire ddala okubeerayo. Nebaza Katonda omulungi ow'ekisa abakuumye nga muli balamu. Nga bulijjo oyinza okuba nga woyita si wangu naye lwana. Tulina okusomoka tutuuke emitala. Suffer today and enjoy tomorrow. Oyinza kubanga embeera gy'oyitamu leero yakunyigirizibwa. Bangi tulina bingi bye twafiirwa oba bye twasalawo okuleka. Ebimu biri paati ku ffe ng'olina ekintu kye wali oyagala nga wakireka olw'ensonga ezitali zimu. But suffer today, you will enjoy tomorrow. In Jesus' name. Nange nebaza Katonda anfisiza akadekolo kano nensobola okujja. Now, njagala okwate peni ne wowandiika. Owandiika ekitabo kya Luka essula 18 okuva ku lunyiriri olusooka otuuke ku lunyiriri olw'omunaana. Oyinza okusoma chapter yonna n'ogimalayo ng'abamu bwe mukola. Mukama ajja kukusomesa ebintu bingi ne bye tunaaba tetusomyeko. Naye tunaaba tusomyeko Omwoyo Mutukuvu abikunnyonnyole kuba Omwoyo Mutukuvu ye musomesa w'abasomesa. Luke chapter 18 from verse 1 up to verse 8. Wetugenda okujja obubaka bw'olwaleero. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 4 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2022. Obubaka bw'olwaleero waliwo abantu abagamba naye bannange wire nga tusabye. Mu butuufu wire otukunze tusabye era tusiibye. Bannange wire nga tusabye ne bannaye Katonda yatwerabira. Nedda, Katonda tannaba kutwerabira. Awo we tuze okusoma olwaleero. Okusaba oba okulwana okw'okufuna obwenkanya tekuba kusabako busabi kuno okw'okusabako. Era abamu mugamba munange Pastor Baire kangende nsabeko. Nedda, paka lw'onova ku mutendera gw'okusabako n'ogenda n'osaba. Sebo waliwo abamu nga musabako busabi. Oh, Pastor nno olwaliro nkedde ne nsabako ate nno nsabyeko ddala. Nsabyeko. Mwebale kusabako. Tekimala. Tulina okuva ku mutendera gw'okusabako. Tuve ku mutendera gw'okusiibako. Pastor nange nasiibyeko. Pastor nasiibyeko. Nze omanyi nnyina alusaazi. Kuva buto nnyina alusaazi. Ne munange nasiibyeko ku luno. Weebale kusiibako. Kakati ogwo mutendera nagwo guveeko. Ogw'okusiibako. Abakatuliki wamma, abakatuliki mwenna, abakristaayo mwenna tuli mu mwezi gwa Kalema, tuli mu kusiiba. Temwerabira kuwaayo ggwanga lyaffe. Temwerabira okuwaabira omulamuzi atatuwadde bwenkanya. Nga bwe tugenda okusoma olunaku lw'olwaleero. Tuve ku mutendero gw'okusabako tutuuke ku mutendero gw'okusaba. To intercede, to persist, okulemerako ne weegayirira. Bw'otuuka nga ku mutendero ogwo omanyanga nti obwenkanya. Okusaba okw'okunoonya obwenkanya naddala ng'oyagala okukujja ew'omuntu atatya Katonda. Bayibuli egamba waliwo abantu nga tebatya Katonda nga bakulembeze, nga balamuzi naye nga tebatya Katonda. Ekyo kibadde kiggula mwoyo. Kati ngenda kukomawo ng'era bulijjo tusooka ne tuggulawo omwoyo. Kati ekyo kibadde kiggula mwoyo. Kati tujja kusemberamu ekyo ekyawandiikibwa tukitandikira awo. Don't miss. Yes.
don't miss. Leero nsookera mu politics. Nsookera mu politics kubanga mungi, then ngende ku birala bingi. Mumaze okuwandika ekyawandiikibwa Luka 18 okuva ku nnyiriri olusooka okutuuka ku lw'omunaana. Maureen Skin Care ky'ekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu. Maureen Skin Care. Bw'oba oyagala omukolo, okukukwatira omukolo, okukwatira buli kimu, Jimmy Waali oba VJ Mark. Osobola okugamba VJ Mark, mpeereza omwana oyo, mpeereza muganda wo oyo ajja akwate omukolo gwange. Oba ojja kufuna ekituufu era ekirungi ky'oyagala. N'abogezi b'oku mikolo, omwogezi w'oku mikolo Waali musajja mulokole ate nga ali traditional wannono nnyo ate nga mulokole. Yes, omukolo gugenda okuweesa abantu, ogenda okuweesa Mukama ekitiibwa, si guno ogw'okutingisha. Abaana batingishiza mu gomesi n'ogamba omwana takunyukako gomesi n'egwa wansi. Tingisha papa, tingisa muzima gazini. Aha. Yesu beera nange. Embaga neggwa ng'ate munyumiddwa nnyo nga Yesu abaddewo, Omwoyo Mutukuvu abaddewo, naye omwana atingisha bw'ati mu gomesi n'ogamba Mukama tuyambe ekitambaala tekivaako. Owekola nga Mukama bayambye ng'ekitambaala tekivuddeeko. Omwana omusaaga n'abaana b'ennaku zino. So n'omwogezi w'oku mikolo naye Waali ng'aweesa Katonda ekitiibwa akootinga mu Bayibuli. Agamba era bw'atyo ne Ibulayimu n'alaama n'agamba omukuza, ndayirira akwata wansi w'ekisambi kyange ondayirire nti Isaaka toli muwasiza omukazi Omukanani. Kwata wano ngenda kufa naye kwata ekira kino bw'atuuka ng'okuwasa omutwala nga gye nnawasa. Omwana wange tawasanga Omukanani. Ebyo byonna n'abijjayo ne mubeera mu kubeerawo okwanjula ndi Bayibo. Bayiba ndi okwanjula. Bayiba ndi emikolo ndi pata ndi Bayibo. Kwegamba simanyi na bwe bakiyitaawo nga buli kye mukola kiva mu Bayibuli. Naye nga temuli embuzi zakutudde. Embuzi. Oyo naye Waali. Ngenze mu politics. Maze obbaniriza mwenna buli omu gy'ali. Share the video as much as possible. Nfunye message wano, nfunye wano info. Ndawusi yanvuma n'akamalabu kamazi yagamba mudda ku muntu atalina makulu. Ensi yamukuba. Mwana li yabonaabona. Anoonya bubudamu. Ngoyo abagamba mbu nababbanga nammwe mukkiriza. Kugamba katoyo mwana bw'omutunulira olowooza alina amagezi. Ndi mu Batasa batwala California. Meya wa California yakkiriza baweereza visa. Meya yagamba okubaweereza e-visa. E-visa y'abantu 7 nga mudda ku oyo buloga ali awo ayogera ebintu by'atamanyi. Ndawusi. I'm coming for you. Ekirungi kyuma kya Yesu yavuddeyo ye yennyini. N'agamba bannaye nze simanyi America ndi Toronto. Kino kye bayita Toronto. Mwenna abanoonya visa z'omu America mu linnya lya kyuma kya Yesu. Muzinoonye mu linnya lya Yesu, si mu kyuma kya Yesu. Ekyuma kya Yesu tekigaba visa. Mugende mu Yesu, nze sigaba visa era sina gwe nkolera visa. Kyuma kya Yesu n'abyegaana. Mwagamba nze ndi mulalu kati ndawusi tubuulire. Tubuulire bwe mba nakuwaayira. Mukwano era agamba, you know, my friend William, Ntege William, he has lost a dad. Let us mourn with him, you know. Let us mourn. Neba nanga aboluzungu babba. Let us mourn with him for a week at least. Then after he will send a visa. You know, is the one connected me, you know, with Madame Barbara. And Madame Barbara will send a visa. Oh, you know my friend William wakweganya. William Ntege tabimanyi. Ate onvumye mbundi aido. Naye lwaki aba NRM omuntu ijira nnyo gundi yagambye bw'ati. Hillary Oneke yagambye, first tell those people to leave this place. You know they are all hide and disorderly. Abantu be bagoba ku ttaka. Hillary Oneke yagambye, no, I can't go there. Those people, they are not so good. They are hide and disorderly. They can eat you live. There. Nagamba, please take me to my car. Ne bamukolera olukomera. Ne bamutwala mu motoka esiye yalabye atuula nagamba, oh, let them go back. I will find them, each one at home. I will come door to door.
not in the chikungo. In English chikungo means what? Not in the chikungo, one by one. Nagamba ze ya ida and disorder. Abantu bemwago bakutakali abwe bali ida and disorder. Oyo musajja Ndawusi yangambye ndi ida and disorder. Ndawusi sebo Ndawusi yabagambye bwati nze siri cake ate mugenda kumpabira wana bwemba nababba. Nze Genosali musale nsobola mukubira bukubizi simu nenva yoyo naje mwagala okunteeka mugenda kunkola ki Genosali musale kati lwaki tewaferera mu linnya lya Genosali musale nti yagenda okuweereza visa wali badde oferera mu linnya lya Sali musale Ndawusi Radio Simba mwa abantu be babba mugende muche Radio Simba mugende mujoche genda n'ekibiri kyoyo kye Radio Simba nabo bagende bagizimbe kuba tebagenda zibaddiza yakugambe ne bono omwabira tebalina gye bagenda musibira gendo yo kye Radio Simba ate ke nategedde bana ekyo nabadde ngenda babuuza ekibuuzo n'enkyerabira waliwo ekintu kye nategedde bantu mwe katu babiriitirize baleeta etteeka ku social media omuntu owa Communications Commission yagambye bwati fenga Uganda we have no the ability to know the social media, the origin of the social media. In other words, they don't know whether social media was made in Purayuduzi or in the Mitayimbwa or in the Bisanja or in the Mfufu. They don't know even the ingredients of the social media. Baneka to wakube president weli. They don't have the capacity to know. Eya waba yagamba bwati eya waba ya video nno yatandise dda murabado style eya waba yagamba bwati is a parliament. This is a case the Mr. Zake is a honorable president yakozesa Twitter to abuse the what the right honorable the Madam Sadorini the Twitter kakati ulira Communications Commission no not is a Twitter but is a Facebook katuba kubireko kanga naye bannange zaako oli musajja kati muddeeyo muwaaba omusango yamuvumira ku Twitter ku Facebook gwe bawaba kati kitegeeza mmwe si mmwe be yavuma munoonye omusango mala bagambye we don't have the capability the capacity and the ability to know the origin of the thing naye bannaye katubabiriitirize bagambye okujja nga muntu wadde egundi tugende mu America tunoonyereze ekisajja ekyogera tekina na passport kyagala kifune ku passport kiri nnyo ku nnyonyi ogenzewa to know the origin of the Twitter naye bannange Uganda tulabye ekirala mwabajjako Facebook mwalaba mutya nti message yali ku Facebook naye bannaye nze ku musango gwa social media sijja kwetaaga looya ate segona mubonyabonyezaaki kwogo ndi muyita mu misango emirala eminene naye gwa social media you don't know the origin of the message mbeka kati kye tuba tukola zake tumukwate bulungi tumulimbe atuwe gadget gye yawandiikirako yawandiikira wa yawandiikira ku sefuriya yawandiikira ku kidomola yawandiikira mu baafu yawandiikira mu chupa kati kaninde katuntu jajja yichuli kikyagenda okukola yenna yawedde munaga konzo otyo temwina na capacity bane kanegane zi video eyo si yange that is not me where is the origin they don't know omulamuzi ngambe genda mutabani wa Kakwenza genda wetambulire tulina musango nemwe bannange musaga naye bannange Uganda tulabi Communications Commission temwi omusajja yagambye tamanyi oba Twitter bajja mu lubaawo tamanyi oba roboti tamanyi oba mitayimbwa ye tamanyi era tamanyi ne kibayita Twitter Communications Commission katwa kubireko mu ngalo Uganda mwesabiri jakana nadduli yazanye filimu banaye mwagirabye jakana nadduli yazanye filimu ne bamusibako akaveera ayina ebiwundu jakana nadduli tannaba kugwa kwa accident yabadde n'Abachina anti ne Kakwenzi yali n'Abachina ne bannange God can balance the equation God in the heaven
God can balance the equation. Feel the heat. Mwenna mugambe yoga namwe mugambe yoga eyo yabadde firimu tebanaba mutomererako ku mabanda. Mugenda mulaba mu party tunga mulamu jakana nadduli eyo diversion. Omwana yagamba wati omwana yawandika ku gundi jo wanonga nga Russia ekuba munne Russia eri kuani Ukraine ekuba omwana nagamba bwati tikyalumbu yagambye Russia ne Ukraine yo diversion neba nange naseka katemfe na yene yanadduli diversion tebanaba mutomera ali mukuzanya filimu mujja mulaba mu party tunga mulamu sibwe yagamba kakwenza alimba abachina ebyo babikola ne bamutomera nomulaba nga bamutomedde ne bamutwala mu ddwaliro part 1 ku part 2 mumulaba akoma wavuga nnyonyi akoma wavuga nnyonyi kati mutabani wa nadduli mujja banaye mukamumpeere nga bwe mwampeeredde Bugembe yawulidde Pastor Wile ng'abulira Pastor Wile saagala oddemu weesiruwalize mu linnya lya Wile naye erinnya lya Wile n'erinnya lya Siimwe ebibadde kye Uganda buli gwawulire yasse omuntu ASP owawano ensangi ayitibwa Siimwe yabbye omuntu esasi mu mutwe si yoyoyoka Asiimwe embalala wano embalala mukono yabbye omukazi esasi mu mutwe. What is wrong with the name Asiimwe? Kati mbadde ngomidde ku Wile Bugembe naye najja naye Bugembe ddala kitufu yeddira mbogo oyo mwasajja alabika yeddira lugave ensonyi zaayina yena nafirwa mama ne taata benzirako n'abanzirako bonna baagenda sirimu omwebazangako abadde Katonda Mukama yakukubagiza message bagimuwadde muddemu mugimuwongere. I have to pump something in him otherwise agamanya njagejjako gombi kubanga lyembadde ngumiddeko kati naali alyonoonye ate nga bulijjo newala kale tulinayo Pastor Wile Bugembe nze ne bwe sirisumba you never know tusobola okubeerawo nga bayita lorokol mu ggulu Pastor Wile nange nenviira yaawo nga Bugembe teyasomye nenvaawo ne banga bagenda otuule wali agenda okujja nga nze ekifo kitudde mudda awo wembadde ngumira nengamba kale nze ne bwe sirisumba nnyo genda wala ne bwe sirizimba kyaki Wile alina kyaki bwe baliyita amanya alisooka bwe baliyita amanya nange ndibayo nengenda Wile tuulaawo ne bampa engule kumbe badde ya Bugembe naye kati sikyasobola gikima bamala kusoma bulungi Asiimwe Wile mutabani wa Kakwenza Katongole awo nendyoka nvaayo kuba eya Bugembe sikyajagala jakana nadduli mu mugambe yeebale firimu yanoze tumulinze mu part 2 kati ng'avuga nnyonyi tetujja kgenda na diversion. Video nno yatandise kati wamma wulirayo bino bannange njagala mubeeko ebintu bino byomulaba waliwo obuntu bulinga obutono naye nga busindika message nga nnene nnyo. Wulira waliwo omuze ogutandise ku bimeeza ebya radio n'amativi bonna ne betwali tuyita ab'opposition mumanyi ki kye basomesa kati basomesa ssente z'ebibiina by'ebyobufuzi ne ssente za iPod ssente za iPod ne ssente za lead of opposition budget ya lead of opposition awo njagala musimbe ayina ekyokunywa giroonywa omunanasi weeguli wano kulwakula kuba tegunnawola nja kunywa edda wamma gwe wulira ebyo ebintu tebisoose ku kisanja kino tebisoose ku kisanja kino. Leader of opposition eyasooka baali bamuyita Ogengara Tigo, Professor Ogengara Tigo. Mumumanyi Ogengara Tigo nga bw'owulira erinnya Ratigo bwe yavaawo ne bazaako Wafula Ogutu.
bwe yavaawo ne batuddizawo Nandala Mafaabi ne bajja nga bagira naye abo bonna nga totegeera kiki ekibeera leader of opposition yaani ne babikweka nga tetumanyi nakyo kitegeeza tetukimanyi jjukira olwo abo bonna ba FDC okuva lwe tatandika ba FDC bamunyagwa ne basirika tebatunnyonnyolanga leader of opposition yaani bansereko tebatunnyonnyolanga leader of opposition yaani Kimbugo tebatunnyonnyolanga leader of opposition yaani Kimbugu yoyo weeyo wamwoyo Kimbugu yimumutegede sagana kumwogerako linnya yafa let him rest in peace oba nkoze nansobye okumwogerako erinnya nkimenyewo wama wulira tebatunnyonnyolako budget ya leader of opposition yeeriwa naye baatandikamu olwayingiza ebibiina by'ebyobufuzi 226 gengalatigo si bwe twatandikiraawo 26 211 Nandala Mafaabi n'alyoka ajooga Mbale yenna n'amuteeka ku ttaka Nandala Mafaabi kye yakola Mbale nga ye leader of opposition Katonda yakimanyi juzi omukyala ow'ekasese Winnie n'akikwatamu awo wonna tetumanyi leader of opposition yaani tetumanyi oba alya mmere ki tetumanyi oba yabeera atya leader of opposition tulya leader of opposition rope nga batuuka juzi nga bakiwaamu Betty Awor Ochan tetumanyi nabikwatayo naye NUP yazze neekwata ekintu n'ekitwala bannange FDC evumirira leader of opposition mumanyi sente za leader of opposition mwe musaaga kakati ataawo oba okyalwanyisa gavumenti ng'olina leader of opposition kwegamba FDC ebyo bye bibalemeseza okujjako Museveni kuba mwe mubadde ba leader of opposition ffe kati katumubajjireko ebyabalema ffe katubikole abasajja basomeseza leader of opposition ne bagamba bati leader of opposition munyagwa hagamba ate owakosasa ajjako gavumenti kosase omanyi budget ya kosase omanyi budget ya paaka ogimanyi awo naye nga tuvudde ku eyo omanyi budget ya leader of opposition abeera yagambe bwati tabeera mpuuga kati leader of opposition bakibatiza mpuuga alina kabangali ekulembera kati alina emmotoka ya bukadde 7 mu 3 nemabega waliyo kabangali oyo asobola okujjako gavumenti musajja wattu akafuta nakawezaamu mwaka just agenda bugenzi kulubirira mwaka FDC kibaddemu emyaka 21 20 tebakyogera tebakitunnyonnyola kati batubulira leader of opposition abeera n'obuwumbi 5 every year buwumbi 5 huyo mpuuga gwolaba asobola okutuula obutuuzi wano ku TV nayogera wadde nkiika 3 n'agenda ku budget eri n'agamba nabonyebonye nnyo nga ngenda okwogera ku TV ne dereva naye yabonyebonye nnyo kuba ebisoto byabadde bingi Kampala yabadde ajjudde okubuuka omwala awutayonoonyewo obukadde 10 kubaza ofisi ye oyo ye leader of opposition alina amaanyi mangi nnyo oyo ye mpuuga tasobola kujjako Museveni naye bannange mukama naye Bobby weebala okujja naye Bobby lwaki walwawo okujja oba tugende mu kooti tukuwaabire naye bannaye lwaki temunneegattako ne tuwabira Bobby Wine Kyagulanyi lwaki tewajja mangu ekyo kyokka nsobola omuwaabira abanneegattako ne munneegattako abanvuma ne munvuma naye nange ninkaluba ate muwaabira na mu East Africa si mu Uganda tebamusobola Bobby Wine mu Uganda tebamusobola era tewetawanya ng'omuwaabira e Uganda totawaana nenkolanga kakwenza nemubuuza wakoze otya Bobby Wine nsomuwabira wanekata lwaki yatulumya envunza lwaki yatulumya abasajja abebbanga eryo lyonna nga ali eyasirise nga tetumanyi nti kati singa twajja dda okulya obwo buwumbi 5 ine bannange abasajja balina emitima e Uganda awo
naye nedda lwaki leader of opposition afuna obuwumbi 5 bwokka batuwe 10 mpuga bamwongere obukadde 10 kuba akoze nnyo nkugambe bagezaako okumalamu abantu amaanyi kwegamba kati nuupu eri mu kulya bataddewo n'eki kwegamba nuupu olwayingidde parliament ne bateekawo ekifo kya leader of opposition kitandise 2021 naye ddayo babuuze bakubwire ebyafaayo bya Ogengala Tigo Ogengala Tigo yabeera mu bwa leader of opposition n'ajooga najja ngakkirira abakyala be yatandika okuddamu awo okwagala yajja kkirira najja ngakkirira paka kuwa P7 Ogengala Tigo byenjogera mbikakasa yafuna accident n'omwana wa P7 mbu mukazi we nafuna accident omukazi afudde rope bamukutte rope agize bwati nakibuka mukuba kulwokubanga rope awo nabuuka w'ekisanja kati awo wafula ogutu nakikwatamu nabuuka bwawe ekisanja nga bamuyeeya mama profesa nofa n'omwana wa P1 mwana wa P7 sebo nga wuli ayagala butoto Bible egamba bweti mweva ku basajja abasajja waliwo abasajja abakootinga Daudi Bible egamba bweti Daudi nga akaddiye n'amaaso tegakyalaba omubiri gunnyogoga ne bagamba bwe bati Daudi kabaka agira nnyo annyogoga nnyo Bible egamba ne bamufunirayo omuwala Muyezuleeri mutisubi Muyezuleeri virgin Muyezuleeri Bible egamba nti nga amubugumya Daudi yafiira mu bitiibwa nga ina waawo omuntu kwegamba bamuleetera essigiri nga naye mmwe Katonda kakati Ogengala Tigo yagamba bwati naye nange kanfuneyo akasigiri wakiri akebbumba omanyo essigiri zaawukana waliwo akebbumba ko okayiwako omuliro bw'oba oyingira mu nnyumba ko kayingiza enkuba tekakuba era bw'okaleka ebweru okasanga konna kamementuse bakasibasibako n'obuwaya kekakutanda n'okaleka ebweru okasanga kamementuse ng'obuwaya bwe bukutte katulutuuzako esefulya konna kutaka bbo sebo yafuna waawo awo akasigiri k'ebbumba Ogengala Tigo ekyo tebakyogera ne mu disciplinary tebaamuyita tebaamuyita kumubuuza naye akaana ka P7 kali kwegamba atunnyonnyole nange nawulira nenfunayo akasigiri k'ebbumba konze kubako kayingiza n'okajjira n'okazzaayo ekyo tebakyogera naye mwe basajja mu mulowooza tuli basiru ekyo kyokka Profesa Ogengala Tigo tebaamuyita naali wa ssente mpitirivu abazadde b'omwana bannange nabadde ensaaga omwana nabadde ensaaga omwana mu butuufu nali nsaaga senga abaddewo ne mumubuuza nali nsaaga just byali bya just Ogengala Tigo gwayina enamba ye musalireyo bino bimuwe omanyi balowooza tulaba nze nava dda nga ngoberera politics afande Katongole yateekanga waliwo omuntu yangambye ne bannaye afande Katongole batubeeredde kimwe eno video yateekanga wali gundi rediyo ye n'asooka awuliriza ebintu bw'ati kati nga nze nkitegedde eri maama ali mu kusiika bunyeebwa ali mu kwokya kasooli iffe tatwokera ayokerako omwo nange ne ntuula wano nze nga nteeze kasooli bamuleetera kacaayi nange ne mpuliriza nga nteeze kasooli n'eby'Ogengala Tigo ne mbiwulira kati bikomawo mu bwongo era olija wali asiimwe genda oleta ekikopo konze kiweddi nze politics wange awe mutandikira okumanya tamale mirundi oyo namumanyira kutaata geza oyogera ekigambo geza mulekaane nga tamale mirundi ayogera otegere gwe bayita afande Katongole nange ne ntuula awo taata naseka nange nenseka nga nebyenseka sibimanyi nagenda okuwulira nga tandise bitegera mambo bado nga tukera mu nnimiro taata akera nnyo n'ali majje adde ku mambo bado awo nange wentuula kubanga maama ali mu kwokya muwogo yeyukyangayo omuwogo omunene bwe guti konza kati Ogengala Tigo awo we namuwulirira tebaamuyitako mu disciplinary okujjako jjajja yichulya gyatubuulire katuntu atubuulire Ogengala Tigo okukaana ku kasigiri k'ebbumba baamuleeta mu parliament naye bakulaga nti ekifo kya leader of opposition kitandikidde ku mpuuga nedda batwongeze ensereko yagambye bwati
kwagamba ne beefuula balumirirwa abasomesa ng'obuwumbi 5 bonna baabututte abasomesa tebafuna musaala NUP sente yazitutte zonna sebo zaagenze ekifo ekyo kyatandika ddi za kwesoni kyemugamba ekyo ekifo kyekitandise kati oba abasomesa be batandise kati okusasulwa lulize mwali mubasasula mwali muzijjawa wabula ali ku CBS ate namwe CBS kansirike mwembesonyiye sinaga walampa mwera mannyo gundi yagamba tomanyi nti nno walampye mahogani mugimanyi oba omwera mannyo kati nsirise CBS mwebali nnyo tusiima kabayimirirawo batuvume mwebali nnyo mwebaliri ddala niwatabaawo naamubuuza naye kino ekifo kyatandika ddi bakusunsulira leader of opposition ne iPod bagambye mpuuga ku ssente zalina mpuuga ku ssente zalina olowooza kati mpuuga ayaya bwe bamaze ne batunnyonnyola iPod olwo naginnyonnyola we mumanyi gundi ono namba 4 ekisooka ne bwe ziba zeezo guutu zibulamu mutwongere endala mumanyi gye twava ne NUP mumanyi NUP gyevudde mutwongere sente za iPod zitandise kati bagambye bwe bati mwe musagane NUP sente ze bafuna bagambye bwe bati bilioni 12 kakati NUP zefuna ate si kyekyo kyokka si zeezo sokolindeko si zeezo bilioni 12 si zeezo bino bya poliisi birinde zizino iPod bilioni 6 ne bagamba bwe bati buli lunaku NUP efuna obukadde 2 padde. This is not a political party, this is a business party. This is a kukubona abana ko tubonye abana abafudde abana betujja mu makomera beiro ze tusasula olwo mutu wesente bukadde buli lunaku tufuna obuwumbi 7 every day tuyine bizibu bingi NUP ensi yonna tujetise obwo busente bwoka obwo busente bwe bwatubonyabonya mwongere sente mulimba sebo Kiwanda yaze n'abala sente n'agamba abaana bwe waba wali sente jangu mu NUP jangu nkubulire nze yakolanga bati wire jangu wano jangu ng'omanya kati awo wedde naye gwe ani Kiwanda jangu mu NUP tukulageko kwagamba mbuno lokuba Andrew Mwenda yajja nawe oyagala kujja jangu ate kiba kirungi nonsanga ku kitebe nenkubuuza abaana b'ekalangaalo engeri gy'obbyemu ettaka ly'ekalangaalo gwe ne Nagundi nenda bakoba nyira bakoba mubbi abantu b'ekalangaalo bangambye mutabani wa Katongole tukuwe ettaka ekalangaalo ne mbagamba Buwama tannaggwaawo nje bayamba ndi Buwama bagambye ab'ekalangaalo bannange twesiimye twazaala omwana mwebale kuzaala naye nga ndi Buwama mwazaala omwana gwe bayita Edimezaya asirisi takimanyi nako nti kalangaalo yaggwaawo abataka bakaaba atubulira bitalina makulu ng'omukazi ali ku kalangaalo kyagikola yonna agifuddeyo ebyalo byonna agenda bisiba faamu byonna byannabakooba n'oyo Kiwanda essomero lya gavumenti amasomero ga gavumenti agali ekalangaalo gaagwa kalangaalo bino byemba nyumiza mulowooza by'ekikuube si kikuube yo mugiveeko mugirekere Hillary Oneeke kalangaalo mitiyana amasomero ga gavumenti gaagwa amasomero bagoocha naye Minister of Education alabika amanyi ekyo ky'amasomero ne bookya amasomero 8 mu myezi 2 buli wiiki bayokya Minister of Education yasirise Minister of Education omanyi ekyo ky'amasomero either totegeera oli mu intensive care oba oli mu mental care nga tomanyi biri ku nsi oba nga wagwe eddalu ne bookya amasomero minisita n'osirika
otuletera kadoocho amanyi kikukuli minisita yennyini oli luddawa owa education lwaki ku budget gojja lwaki ku masomero nga bagokya sigwajja bajja basiba bajja bakuba emigo tujja kulaba omukazi omukulu atasobola kutambula amagulu gazimbye nga bamuzaayo ekitalye ku kyo ky'amasomero oyo omukazi amanyi ekyo ky'amasomero bwe muba mumulaba maama w'eggwanga nga bamugambye bookeza amasomero abaana bayidde omukyala ne bwaba mugumba awulira munda nga n'abaana yeekanze omanyi okwekanga kw'omukyala kukikwatagana ku mwana omutima si gwekanga n'abaana yeesooka okubuuka omutima gwe guddako omanyi omuntu eyeekanga omutima gwe gusooka naye ku mukyala kisooka ku era ne bwaba mugumba n'abaana yeekyusa nagamba kiki naye bookeza amasomero g'abaana naye omukazi omuzadde kataha bookya abaana n'asigala ng'asirise eyiza ali mu intensive care oba mulalu lwaki ku budget yajja lwaki ku budget yajja amanyi ekyo ky'amasomero nabagamba ekyo ky'amasomero kituula mu sitting room ye era abeera abiwulira bw'ati abeera abiraba buli ekikolebwa kyonna akimanyi era teyeekanga nga mugamba waawe maama waawe bannange biraali omwana yagambye nakato bookese mwokeseemu leero mwokese mwana muto omwana yagambye kyekyo nakato mwokese mulabise omwana yatunudde bw'ati naye yasamanga nakato ayogera nagamba naye mwokese abaana bamanyi ebintu yagambye mwokese ssebo minisita wa education temulaba mumutunuulire embeera ze yeekanzeemu nkyali ku ipod ne sente za mpuuga mbu mu ipod NUP ekola sente obukadde 2 buli lwaki temutubuuliriza NRM yetusi NRM yesinga y'ababaka ba parliament NRM efuna mmeka yo nga tumujogera kwegamba fete NUP tesaanira yabatasaana mwagamba tusaana tusobola kuleeta mubaka wa parliament kati ataawo debate kati yakyuka kati ate tufuna nnyo ate fu abayeekera ate fu abamenya amateeka kanzije wamma omunanasi guwoze ulira eza NRM zefuna zo tebazoogera boogera za NUP ze zibaluma Msereko yagambye bwati nze nsekerera omuntu ayagala okujjako gavumenti n'adduka n'agenda mu abazungu bamukozesa bukozesa kati yamusosa n'amugamba ebyo tebiina makulu n'oteekamu suuti n'ogolola essuuti sebo n'ogenda mu bazungu n'ogenda obatulamu mu palamenti ya EU n'olyoka oyogera era obeera tulina kyokyusiza Msereko oyina passport mmeka osiibawa mbuulira oyina passport mmeka zijjudde kutambula gendawa bwe baba nga abazungu babi kwono kugwe balungi oba ekibi kwe kutuula mu palamenti ya East Africa I mean ya European Union kwegamba ekibi kwe kutuula mbuga kati bw'otuulayo ng'abazungu bakubira Museveni nga bamugamba olaba nga bwe watuma golodi kakati tuteekewo n'okitegere kwegamba mbuno nga Museveni agamba nedda bambi mujje muno n'owe Karamojja muno n'owe Mubende n'owe Kongo mubawadde mbunga badda kuggwe nga bakuzanyisa dingidingi nga basigala era ye Museveni afunyeemu kubanga ayongedde abawadde bo bye baagala kakati Nsereko mutubuulire mwabagala okujjako gavumenti bagijjako batya emyaka 2 gye mumazeeyo gavumenti bagijjako batya kiki ekyabalemeso gijjako ebyo byo muba mutubuulira bwe muba emyaka 2 gye balemye ffe mutuleke tukole ebyaffe bye tuwulira tuleke bwe ziba nsobi mutuleke tukole ensobi ezaffe
tetujja kubeera ku nsobi zammwe muleke naffe tukoleko ezaffe tuli tulanga tugamba ne wamma kirabika twakola bubi okumusindika mu palamenti ya European Union naffe tukoleko ensobi ezaffe lwaki tugendera ku zammwe lwaki mwagala tugendere ku zammwe mwakola ezammwe ne zibalemu oggolola nga tetunajjako Museveni tusoose kugolola nsobi zammwe tusoose golola nsobi zammwe kyovula bakati temulina kye mutugamba kati ekyo kyokka mma waakutta omugamba tolina kyotugamba bensi gye tolina kyotugamba temulina kye mutugamba nkugambye nga tonnaba kugenda kuwulira ne bw'oba omaze okusiga ng'ogenda kukungula osooka n'otereza ne wogenda okuteeka byojja mu nnimiro amakungula okukonna kuba kukungula bwe muba mugenda mu nnimiro babagamba we bati wire musooke mwere egundi eyo we muba muteeka ebijanjalo bino bye muleeta anti batusibiranga binywa n'osomba n'oleeta n'oteeka wali n'osomba n'oleeta n'oteeka naye mugenda okugenda okukuula ebijanjalo nga mumaze okulongoosa wano we mugenda obiteeka ebinyeebwa mugenda okwetikka ebinyeebwa mubijja mu nnimiro mubireete biyika ebitaka musooka ne mumanya mugenda biteekawa mubiteeke wano bwe wati okuyita wano bwe wati mukitegedde awo wonna tusooka kutereza we tugenda kukungulira mmwe be tusooka okwera kaakati batandise otusomesa iPod batandise otusomesa leader of opposition luli mwali mwamukwekawa lwaki luli mwali temubitubuulira ate mwe mugenzi obitusomesa nga Kyagulanyi yabitubuulira dda yasooka kuyingirayo n'abimanya naye Yesu weebala okujja Musa yagamba bw'ati mugende eyo mukette Musa yagamba abaana ba Isirayiri yali alina abakessi 12 buli kika kyaleeta omukessi abaana ba Isirayiri balina ebika 12 buli family buli kika bakijjamu omu abente mutabani wa Katongole ye yagenda bagamba mu abente muteekeyo mutabani wa Katongole abempindi muteekeyo lumbuye kati mugende nga muteekamu abammwe gundi kola bwoti abembogo be baatukulembera abembogo be bakulembera Musa n'abagamba mugende musooke mulabe Musa yagamba musooke mugende mulabe ensi yeefaanana etya mulabe enzimba yaabwe bazimba batya ettaka lyo lirabika litya jjimu abantu bayo benkana batya ebizimbe biri bitya ebikomera byabwe biri bitya abasajja ne bagenda ne baketta ensi ne bakomawo ne bagamba iPod muli sente naye bannange Yesu weebala okujja nagamba mu iPod muli sente nti sirika genda onoonye muzeeyi Kibalama osirike gwe munoonye osirike kati genda onoonye ababaka ba palamenti kasita ogenda n'oketta toyinza kuviira yaawo nedda ssebo Bayibuli egamba bakomawo n'ebirimba Bayibuli egamba bamenya ebirimba ne bakwata emiti ne balipako ekirimba omu n'aguteeka wano omulala n'aguteeka wali emiyembe teeberezamu ekirimba ky'omuyembe nga okitadde mu muti gwoti ate ne gitakunkumuka eri ensi bannange yabala ensi mu palamenti awo waliwo ensi yabala naye muleke ebibala bijje Bayibuli egamba buli omu yalyako naye Yesu weebala okujja temutusomesa iPod twagisoma dda mu NUP mwe mwabitukweka mu FDC nali mwenaremu nga simanyi iPod kyeki nga simanyi gundi leader of opposition kyeki babitusomesa ekamwokya ate ffenna twabiyita temuyina kipya kye mutugamba ate temuyina kye mutugamba ne bwe njogera ekyo kyokka ebyokugera nina wano bingi temuyina kye mutugamba kasita twaketta ensi ne tugiraba bwe twakomawo baatugamba bwe bati bawayo report buno baka nakabubuli emirundi ng'esatu ogw'okuketta ensi abantu 10 ne bagamba bannange mbabuulire tetugenda abasajja badifendinga ensi yaabwe bannange obubaka bukyuse enjiri yakyuse dda abasajja badifendinga ensi yaabwe tebaagala kigiyingiramu ate bazimba bulala abagundi be bazimbye ku nsozi abagundi bazimbye mu bikko naye waliwo abaana ba Anake abanefiri balina bakuba
abo bo be bakuuma buli awali omulyango buli kibuga woyingirira waliwo abanefiri banene bawanvu tebasoboka abasajja babiri ne bagamba bwe bati wamma babalimba tugende ensingimu n'ebibala mubiraba buli mwana n'atesitingako okuvira ddala ku bavubuka buli mwana n'ayingira okukakana nga kesisi bagitutte gundi bagitutte ne bagamba nedda kati tugende tutwale ensi paramenti bagitutteko ekihaafu si kitundu kihaafu bakitutte naye era abanefiri bakyalwana abaana banaki bayina engalo omwana wanaki yakubyezaako oluyi lwakuba nezaake musajja kati ate zaake yali kungulu zaake yeefudde kati akakiiko jajja Ichuli mama Sadolini bonna bali kungulu abagase mu ghetto yabagambye size wano lwa kwedefendinga no the not is a defending no just as a matter of respect for the commission, for the committee and the honorable colleagues here. That is why I'm here. Only that, to greet you, to have tea with you, just that, not defense. And tomorrow I might not come back. Yes, much work to do at Mitiana. Tia kumyewo, kati ate yali waggulu. Naye Yesu weebala okujja. iPod Kyagulanyi yagitusomesa yajja bwe yamala ogendayo nanketa yajja n'atugamba eri ensingi mujje tugende ffenna tuli ffenna tugirya ffenna tulya ono okuva lwe yajja kati bano ekibaluma ensi egenda mu bazzukulu baayo eyo ensi y'abazzukulu ba Ibulayimu si y'abanefiri awo we wali bato ensi si y'abatabani ba Anake no ensi y'abazzukulu ba Ibulayimu awo we wali bato naye banaye tulina naye bannange paramenti wulira eri nnono nvuddeyo kati ngenze ku kirala paramenti wulira paramenti muswadde ne muswaluka NRM muswadde ne muswaluka naye neebaza Katonda Bayibuli egamba naabalwanira nammwe munaasirika siina njiri etali mu Bayibuli Bayibuli egamba naabalwanira nammwe munaasirika paramenti yakamala okugana negamba tewali tocha era no need of okuvumirira tocha NRM ne parliament bonna ne bakanya kimungo jeko NUP mwebale nnyo mwebalire ddala poliisi eggulo nevayo negamba neba naye tukubye banna Uganda from kulinyirira eddembe ly'obuntu ife tusinze guno omwaka n'okuli waffe tusinze ne sente zituweddeko eziriwa ate nga bulijjo tuliwa naye kati tulemereddwa naye Yesu weebala okujja n'abalwanya nammwe munakkiriza kati paramenti mugenda tugamba ki madamu Sadolini ogenda tugamba ki naye nga bugemba jja the God is a fearing is a lady the God fearing lady yes the God is a fearing gwe bugembo ojja kugabana ekikolimo ky'otamanyi gye kivudde poliisi yeewaanye bweti wulira poliisi omusajja bamuyita Erasmus twaruhukwa mbu yakwataganya omuntu wa bulijjo n'amateeka poliisi omuntu wa bulijjo n'amateeka yeewaanidde ddala simulabanga nako musajja munyarwanda yagambye bw'ati bannange bana iffe tukuba bane tukubye embwa kati ffe tuliwa ne ssente ze bampa okuliwa ziggwawo okumanya tukuba twakuba meya w'Ekasese katono otumutte naye twamuliwa ebweru wa kooti twamuza bweru wa kooti kuba tubagenda mu kooti twandimuliyo obuwumbi 8 naye ebweru wa kooti twamuwa kamu 0.4 twamuwa kawumbi kamu no simanyi n'obukadde 4 okitegedde abasajja beewaana mbukubanga emisango gya tocha gisusa obungi poliisi ekkiriza ekonsivinze gambye yes tukkiriza wulira ne bagamba bwe bati kino kibaddewo wakati wa poliisi ate n'omuwaabi wa gavumenti
n'omuwabi wa gavumenti naye omuwabi wa gavumenti ye mwamutegedde Saabawolereza wa gavumenti ye mwamutegedde bamuyita Franklin Owizera naye bannange Museveni abo bonna batabani ba Anaki gwe kyoba omanya abo bonna batabani ba Anaki badifendinga tebaagala batabani ba Ibulayimu kutwala nsi yaabwe naye batabani ba Ibulayimu baali bamalirivu basajja mmwe yensi mujja gisuulawo mbu Oweyizira bamuyita Owizera Franklin oli ow'amateeka ga poliisi mumumanyi Eresimaasi twaruhukwa naye mwe basajja mmwe mwasoma ki Rwanda tewaliyo poliisi n'amateeka n'omuntu wa bulijjo lwaki temugenda ne mukwasaganya eby'e Rwanda lwaki temugenda ne mukwasaganya eby'e Burundi batabani ba Ibulayimu muyimirire tuyimirire mu batabani ba Anaki ensi ettaka lya Ibulayimu tulina odditwala tulina okweddiza ettaka lya Ibulayimu ab'e Kasese muyimirire tu defend Abaganda muyimirire tu defend Abasoga muyimirire tu defend Abanyankole mwe muba mukulembera kubanga buno obusajja butwekweseemu mwe mulina okusooka ku front line oba tufa tugwewo oba tufa kufa tufe tugwewo eggwanga ly'Abanyankole balisiimuule ku maapu ya Uganda ti Abanyankole baafa nga badifendinga Uganda basajja mu temujja kutwala nsi eyo mbu owizi biki basajja mu ensi yaffe tujja jeddiza naye tujja kujjukira nnyo abayambye abaffe abayambye ku basajja abo nga Bugembe si Munyarwanda wabula olw'okuba alaba bapasita banna Abanyarwanda bagaggawadde naye kati agoba bugagga abo bajja kulekawo bagende ffe abamu okubeera Abaganda twasooka kuba twasooka kuba Banyarwanda sirwadde okuba Omuganda yasooka kuba Munyarwanda akyasobola okuddayo ewaka sirwadde akyasobola okuddayo e Butale nange nsobola okuddayo tusobola okudduka sirwadde tayinza kundeka nga tuyingira ensalo gwe Bugembe otugoberera gakulemye okudifendinga ettaka lya jjajjaawo ensi ya jjajjaawo naye naawe oli ku competition naawe oyagala mpulira mbuno kakati oteekateeka kukola TV olw'okuba Abanyarwanda balina zi TV tujja zitunda mu scrap nze nkubuulidde wano bagenda kugamba omwana byonna byogeredde mu t-shirt ya NUP ogwo omutwe gwange t-shirt nsobola ogijjamu omutwe gwange mbonyebonye byange omutwe gwange t-shirt ya NUP jjo nabadde mu ndala naye omutwe nabadde nnina guno enkya nja kukomerawo ku ndala naye ng'omutwe nnina guno ogwo omutwe gwange kati oli ku competition n'Abanyarwanda omanyi gye bazijja naawe ogoba ozimbe chachi ng'eyagundi awo wonyiriza banno ogenda sigala nabo batabani ba Anaki essaawa yonna bajja kuddayo ewaabwe essaawa yonna bajja bagoba waawo osigale nga weemagaza wokka nga banno bakubuuza sebo gwe wayambangako batabani ba Anaki gwe wayambangako ate sigwa tasobola kunnyonnyola Bugembe weetereeze ate nze nja kukutereeza Bugembe sijja waliwo abantu besigenda kuleka kuzikirira nkubuulire nagamba nja babuulira enjiri paka lwe munaddamu amagezi ngende mu kigambo kya Katonda Dokita Byarugaba nabagambye ebintu bya Byarugaba bijja kulanda kati ekibiina ky'abakozi ekikolera abakozi simanyi nnatu kigambe bwe kiti temutwala Byarugaba yekka neddaya n'atwina ayingiremu bannange guno omutwe weebale nnyo Mukama weebale nnyo Yesu nga tebannabyogera nnyo bigenda wala bagamba tebigenda kukoma wano bagambye akulira Mulago tasobola kulya ssente nga permanent secretary taliimu Diana atwine mu muleete kakati awo Byarugaba agenda kuva ku ddobo bagenda kukola report bagambe twali tusaaga nti nammwe musaaga nnyo naffe twali tusaaga omusajja talina kye yabba addeyo Byarugaba addeyo oba babbe ne Diana atwine bamuleete ate tebinnaggwa tukyali kubya ssente waliwo yalagira okutta abantu mu COVID afune ssente
waliwo ye yalagira okutta abantu mu covid bino ebintu bigenda kulanda paka ku oli tekyalumbuye yabagambanga muve mu malwaliro abantu nomugaana buli alwalako banange mulago babaddiza mirambo ne batuuka ekiseera ne bagamba zino sente zetukola tezimala n'okuziika sente bwe mwava mu malwaliro kati covid takyalabikako buli omu abuuza seetanno bannange mujebale mutulabiddekeyo ku covid nedda covid ali ludda wa tetumanyi Uganda yonna banoonya covid tebamulaba nabo ku kisaawe Entebbe abadde amintingira ku kisaawe Entebbe n'ab'ekisaawe bagambe bannaye tetukyalaba covid kati covid yalagawa naye nga batugamba nga bannange tikyalumbye n'abagamba muve mu malwaliro n'abaleetera abasawo bwe mwava mu malwaliro kati covid aliwa muddangamu ne mutujoga mbuno tukola propaganda muddanga ye mulago kati twagala dokita byarugaba wamma tubuulira ni yakugamba okutta abantu gwe tujja kusonyiwa bayibuli egamba ayatula okusobya kwe n'akenenya n'akuleka asonyiyibwa ayina omukisa omuntu ayatula okusobya kwe tugenda kusonyiwa gwe musajja gwe tubuulire bubuuliza ni gwe bayita abaavu twawulira birimu abaavu gwe tubuulira abaavu yani gwe bw'otubuulira abaavu ojja kubooma nze nkugambye kino ekintu kikutte permanent security eddobo limulidde ate tebinnaggwa Museveni yamubuuza nakugamba ogula ebitanda bimeka 10 ogulako bimeka 200 naye gwamanyi munnange ate kakati ngambe ki anti wagulako ebyo kale nze nsirise naye maadamu Kanyindo ye mwamukubidde Kanyindo takwatangako kutugamba nti bannange Diana Atwine yali abweziti mbu Kanyindo kagamba gwe nembwe kusinga okuwunyiriza embwa bagireeta ne bagamba nekwabe tumugamba ono ye yassa omuntu naye madamu Kanyindo tumuwadde sente tumuwadde emmotoka tumuwadde obukumi tumuwadde ofiisi tannawunyirizayo yadde omubbi n'omu kale bw'oba tosobola kuwunyiriza nga toli Kanyindo gwe kaliisoliiso tolina gw'olaba biina amatu tebiwulira biina ennyindo teziwunyiriza biina amaaso tegalaba naye bannange Bible is a living creature Bible betikamya waali awo ayina amaaso naye talaba ayina amatu naye tawulira Diana Atwine amuli awo batula bonna ne ku mmeeza ne bakola bye bakola mbu Kanyindo kaliisoliiso temuyina bye mutuga kale banaye temuyina kye mutugamba omuntu wenna ng'olina kyoyagala okutugamba tukikwate genda kamwokya osaba akazindaalo kyonna ekyogererwa ekamwokya tukitwala naye ne bamubeera ku fulo ya palamenti ne bamubeera mu iPod ne bamubeera mu State House bannaye ne bwe mukuba sama Museveni yajja n'awamba zi TV zonna ng'amanya ajja kutubuulira abaana bamusinise sinze nkyogedde abaana kye baamukola blogging n'agivaako Museveni neyesonyiwa zi TV Museveni bw'ona otusindikira ng'agamba n'endowooza bwe ntwala bannyaabwe bwano ntwale maama Nabbanja kumbe ne Nabbanja muyala Nabbanja olwazikwata ye yazibbirawo hello who is this are you Odongo from Gulu yes I'm from Gulu zamane yes zamane bagenda okugoberera nga teyaziteekako nga yagamba bwe nabatwalira bamaama bano abantu bajja kukkiriza nze kirabika bambuuse n'alyoka atuleetera abakazi bokka yatuleetera mukomwana w'obote ng'aleeza ebbeere yazzeemu n'aleega ebbeere n'ogwokubiri yagambe bw'ati mbu mwenna aba NSSF naye bannange Mukama nkwebaza kuba sirina sente mu NSSF yes sirina sente mu NSSF ngwe ekibadde kikutte sente zammwe mu NSSF teeka lya mukamwana w'obote abakolera engeri gye mujja sente mu NSSF webale nnyo Mukama kuba satereka mu NSSF webale Mukama kubanga sirina diguli mwenna mukomwana w'obote naye mbuuza ddala obote mwamugobe Uganda nga mukazi we mukomwana we yakutte sente zammwe era amawulire mukomwana w'obote amaze okugira engeri yonna gye mugenda ofuna NSSF ne bateekako omusajja bana ekyo kyembadde ninda kyokka ennyumba yange yagenda neezikira yonna neezika mu nsiko badde ninze mukomwana w'obote ampe sente zange kuba mbadde mugiraba ennyumba bwe mukomwana w'obote yabawa sente weebale Mukama ezange ziri mu nsuwa
zange ziri mu nsuwa ewaka ziri mu nsuwa mukomwana obote yatujoga ni mukamwana atujoze mutabani wa atujoze yabuluzamu UPC simanyi babano naye mbabuza mwetagululako obote mukakasa nga mukamwana we kakati yateekateeka engeri gye munafuna sente zammwe ze mwatuyanira mukomwana w'obote yabatundamu ebiwoowoolo yagende Saudi Arabia nakola diru y'okubasalamu ebiwoowoolo mbuno mwagoba obote oli yali alina enviiri ne yeeyubula n'asalako zino n'asigaza ekiwalaata za semu z'obote za fooma z'obote za current z'obote enjawulo nviiri oli yali alina enviiri ono wa Shawulini kubanga oli ye yatendeka ono famire y'obote ekutte sente za Uganda naye bannange mukama naye Bobi webala okujja naye nkulinako ekintu kimu musabe ennyo siwaabira Bobi Wine mbabuulire njekera ku macanga n'ekyanze muwulire petition ndyoke muwalule mujjeyo mulete mu kooti y'ekkata lwaki walwawo okuyamba abantu be Uganda kuba in fact teberezaamu senga yajja 2011 senga tuli luddawa senga tuyina St. Lawrence we kuleke Victoria ekikulu mwete mwasoma jogula gundi SST senga Victoria bagitindako ekitundu nga tuli waggulu mazzi wansi mazzi bavuba waggulu tutambule motoka ziyitawo senga yajja 2011 olaba yakajja tannawezamwa nkugambye poliisi yagambye bweti poliisi lwakuba yakyeditinze yategedde ejja kigwamu okuva Kyagulanyirwe yajja bayongera okutokyalinga abantu lwakuba bazeeko emabega ne bagamba okuva 2016 bakulimba si 2016 bakulimba Kyagulanyi okuva lwe yajja ebintu byabasobako naye olwaleero tulina ekigambo kya Katonda obudde nga bugenzi kuba ne politics simumazeewo naye leka mwesonyiwe Minister of Education ate okuba nga amanyi ekyo ky'amasomero asirika atyanga abaana baffe bayidde ngenze mu kigambo kya Katonda politics mwesonyiwe kuba sijja mumalayo naye ng'ekya iPod tetujja gituulamu naye sente z'ebibiina zo tuzaagala kuba tuli kibiina za registered party with a symbol of umbrella za symbol za president za Kyagulanyi tuyina certificate okuva mu Electoral Commission and the registrar of the company naye bannange NUP ejoga tetutulayo naye ze sente tujja zitwala kubanga bulijjo bazitwala naye okutuula nabo batutiisa yawa ensonga Kyagulanyi yagamba ko okutuula bannaye ekyo mutuleke kuba omusajja atutiisa n'okulabika kukka bw'alabika Sali musale yaleese omugole amukwaseyo omugole musajja ne yeeyongerayo n'abuuza naye kino kintu kitambula kireeta omugole ng'amulaba naye ng'onaakuta omugole tamutegeera nabuuze ne bamugamba yimirira oyo taata w'omugole amba kale yagumidde ku mugole oluyimba lwa kyambe wagala mbu baali baagala okulya omuntu gwe oluyimba lwerabidde naye ng'omusezi kimulinye naye ate ng'adifendinga omuntu we gwakwese mu nnyumba muwabyerabira ebyo ebintu kyambe wagala temumumanyi temuli ba myaka gyange oli yayingira mu nnyumba y'abasezi agenze okunona akasigiri k'ebbumba ekitambo ne kibakwata baleese gundi omulambo bonna ekitambo kibakutte kati sawa yakulya naye kimukutte kyokka ate adifendinga oli tugende mu kigambo kya Katonda Luka 18 kuba tetujja kuva wano okusaba okw'okusiguukulula omufuzi omubi tekuba kusabako busabi tekuba kusiibako busiibi awo wennakomye ku kigula mwoyo era wennina okutandikira kuba nzijukira wennasimbye akati nzijukirawo edda bwe twasiganga nga maama akwata obutinagamba wire genda menya obuti awo genda olitenda obulala nasimba bwati ne bwati konze maama ono yayize obulogo kugamba kakati kino kiki bambi mukazi watwala nzinga ndaba eno gye tusize nga simanyi nti obudde bugenda okukyanga ettaka lyefaanagana tosobola kumanya we wakomye kusiga nengamba kirabika twatandise obulogo ewaka tebwali bulogo kumakinga wo yasimbye ensigo ebijanjalo we byakomye ogenda okulaba enkyanga nga mutandikira awo
bane abantu bedda balina logic wamala bayo nakomyawo ngamba okusaba okwokusiguukulula ekintu okwokukyusa embeera tekuba kusabako busabi kuba kusabira ddala. Yesu yagera engero nnyingi ezimu yaziigera nga n'atambula n'agenda nga luli lwe tubadde tusomako olw'ensigo Yesu lwe yagera yalwogerera mu bantu abangi n'atambula n'agenda. Abayigirizwa babimubuuliza eri ng'awummuddemu mu biseera bye eby'eddembe. Wali ku ssaawa nga mukaaga we tubeeredde wali ebuwama we tubeeredde we tubeeredde 40 ati bye ebitundu bye mmanyi we tubeeredde 40 wali olina ebintu by'oyogedde naye abantu tebabitegedde ate naffe oba tetubitegedde kubanga simanyi ensigo ku mabbali g'ekkubo n'abannyonnyolera eyo. Naye luno olugero lwa Luka 18 yasooka ddunnyonnyola nga tannabaddugera. Genda yosome. Yasooka ddunnyonnyola nga tannaba kulugera. Yesu n'agamba bw'ati, nti n'abagerera olugero bwe kibagwanira okusabanga bulijjo obutakoowanga amakulu gawedde. N'abagerera olugero awo tebalutubuulidde bwe kibagwanira okusabanga ennyo obutakoowa amakulu gavuddeyo mu vaasi esooka. Naye ng'olugero tannabaddu babuulira lwe lugero lwokka lwe yannyonnyola nga tannabaddugera. N'agamba bw'ati, olw'obudde sigenda somawo kanjogerewo gujja somawo. Waliwo ekibuga ekimu mwalimu omulamuzi nga naye omulamuzi ono tatya Katonda era nga tassaamu bantu kitiibwa nga bw'olaba Winyiddolo. Winyiddolo omwana yamutuyambako okumutunnyonnyolera ye mwana akuba katuuni bamuyitaani. Winyiddolo okumanya tassaamu muntu kitiibwa yabba fayiro ya mulamuzi munne kisaakye n'atambula n'ebijoowowo bye n'agenda. Kati mu katuuni kisaakye yali mukazi mmekete n'abikkula egganduula nga Winyiddolo alina andaweya ya yero ng'alina obutofaali bwe butyo atambula agenda. Yali atudde ku butofaali emabega bw'ati ne bumusitukirako yagenda okusitula ati gawuni nga munda andaweya ya yero kofe ono abiriga za semusemu abiriga semusemu. Omwana yakuba katuuni eri buli muntu agijjukira amera n'olutiko tutegeera kala ya yero yaki nti ekitegeeza ne Winyiddolo musibe. Omusajja omulamuzi naye kwegamba musibe ali mu yero. Kofa katujjeyo omusango bw'aba nga atuuse okwambala ndaweya ya yero mutuwe fayiro zaffe tuzitwala eka muja tuzitwala ne beegayirira kati lwaki ojjayo omusango tomanyi nti ogenda kuliwa obukadde 7 mwana gwe ojjayo omusango nagamba omwana yaani akola katuuni omwana yatugamba Winyiddolo mumulabe. Bayibuli egamba waliwo omulamuzi atatya Katonda ate nga tassaamu bantu kitiibwa nga bw'olaba Winyiddolo. Omukyala yali alina omuntu gwagugulana naye n'awaabanga n'omulamuzi omusango yagufuna dda. Omukyala atwala ogundi obujulizi nga mugamba obudde bugenze. Kalombolombo ki koyina mu kuleetanga obujulizi ku ssaawa 11? Oli mu kiwezi? Lwaki oleeta obujulizi ku ssaawa 11? Ate lwaki obuleeta ku wiikendi? Lwaki ojja oyambadde taayi? Obujulizi leero tubuganye. Naye Bayibuli egamba bw'eti omukyala n'agendangayo omukyala n'amutengeza nti omulamuzi olumu n'agamba bw'ati, naye newankubadde nga sissaamu Katonda kitiibwa, sina muntu gwe ntya, sissaamu na Katonda kitiibwa, naye omukyala ono kamulamule olw'entengeza gy'antengezezza, kamulamule n'omulabe we. Kati omukyala yalemera ku nsonga paka kati ffe twakola buli tuti twamanya Winyiddolo ono ensonga katugitwale mu bantu results zaayo mwaziwulidde. Poliisi egamba tukubye abantu engalo kati zituluma.
engalo zituluma tetukyasobola kukuba. Omusajja yagambye bane tukuya bane Uganda bayina emputu. Wano n'omwana awo gwe bandaza abasajja bamuyodde. Baze ne mundu ne babuuka ne bamukwata ne bamuyola ne bamutwala. Ne bamutwala naye bajja kuliwa. Ate tujja kufuna obwenkanya mmwe temufaayo kye muba mukola kiri bwe kiti. Musigale nga muyimiridde nga namwandu. Namwandu yasigala alemedde ku nsonga. Okusaba okwokukyusa eggwanga. Okusaba okwokuggyawo omuntu atatya Katonda nga Museveni. Nabagamba Museveni bwe bamukola. Ndayambaje ye yadduka. Banaye abantu bambuuza ndayambaje ne mu kabokisi. Seba bamumwagala mbawe n'ennamba ya ndayambaje. Eyo yo sijja sobola gifuna. Sijja sobola gifuna mundeke. Naye gwe owulira. Omuntu atatya Katonda nga Museveni ovanga ku Museveni mmwe mujja kulaba obutambi wanudde. Nga Museveni akwekweya ku ttaka olw'okuloga eggwanga. Nga Museveni avuga eggaali. Basikiri peke. Basikiri. N'atuula ku pulezidenti w'eggwanga n'atuula ku ggaali. N'alyoka avuga eggaali okuva kuno paka eri. Museveni ng'ayagala ekintu ekiyitibwa okufuga tolina kintu ky'omugaana kukola. Yalaba Kyagulanyi ng'akuba pressure ups bw'ati omusajja yali akutukidde mu ddiiro. N'alyoka akuba pressure up nga asitulako paati emu yokka. Naye nga naye Ssebaala mbu waali. Era Kiwanda n'agamba ate bannange muzeeyi kwegamba kino ekintu tumuwe ejjiimu kati atendeke ejjiimu. Muzeeyi ng'akuba pressure ups. Za pressure ups za mmene. Oyo Museveni nga bamugambye nti okutwala obuyinza kukuba pressure ups. Bannange nkugambe kati ekyo bwabanga yakikola ne mukiraba. Owakana kintu teyakwekweya ku ttaka. Teyavuga ggaali. Ng'ataddeko bw'ati akaliba. Bino bye mbagamba mazima. Omanyi mbagamba ne muwakana. Mbagamba mazima. Era nze buli lwe mulaba ku TV bwe nti ndaba ekyo ne ngamba baniraba omusajja. Ng'oli omuzeeyi yangamba Museveni yalepinga omukazi nga ndaba. N'amala n'amutta. Naye we nali n'ensirika. Yamuttira na mu mumwanyi. Naye buli lwe mulaba ne bwamulaba mu UN. Ne bwamulaba mu European Union. Ne bwamulaba mu African Union. Ne bwamulaba mu East African Community. Alaba Museveni mu kimwanyi. Nze ndaba Museveni ng'avuga eggaali. Oba ayambadde ebikooti bye. Oba tayambadde ebikooti bye. Oba ali mu binayiti bye ebyo bye yaddukiranga mu mbwa akuba simunyadduka nno simanya abuguma. Omusooka n'atulagamu awo mbunna abuguma. Yenna alengeja. Yenna. Nze byonna ne bwabikola. Ndaba Museveni oli avuga eggaali. Tolina kyaŋŋamba. Talina kyaŋŋamba ne bw'aba afa atya. Kubanga nze ndaba oli omulala. Kati okulwanagana n'omuntu oyo atassaamu muntu kitiibwa. Atassaamu Katonda kitiibwa. Element si zombi yali aziyina. Nkugambye luno olugero. Lulimu omufuzi atatya Katonda. Mulimu anyigiriza. Mulimu gwe banyigiriza. Mulimu Katonda. Element si zonna nga bwe ziri e Uganda ziri mu lugero luno. Kati Yesu bw'omulaba yimiriranga. Bw'omulaba yimiriranga kuba byonna Uganda yagikwata n'agiteeka mu lugero olwo. Ye n'atambula n'agenda. Ayina amatu awulire, ayina amaaso alabe. Omuntu bw'ati atassaamu Katonda kitiibwa. Museveni ng'abaana b'abanne bafudde olw'okumuleeta mu buyinza. Omuntu atassaamu Katonda kitiibwa ayimirira n'agamba bw'ati. By the way, no za anybody is a help to me. No one is a help me. Me is the only one. Bali batusomesa history wa Europe. Yes, wa Europe yesu be bamuyita European history. Bagamba bwe bati. Omusajja yani oyo ekikulu n'emyaka mingi. Oyo musajja yani oyo wa European oyo yalwana simanyi ne yagenda mu muzira n'alwana yani mwerabidde.
mbu batabanne bonna ne bagwawo si Napoleon hani oyo omusajja mbu he remained the only fish in the pond banne bonna nga babase he remained alone only him nga abasirikale bonna babase only one fish in the pond era kakantu botakateeka ku pepa ekizamina amanya bumanya gwete wasoma Napoleon Bonaparte si yoyo bannange nasoma kakatono ke nasoma mulekerawo okunyoma mulekerawo yes he remained the only fish in the pond Museveni yagamba no one oh no I fought alone I fight alone I will fight alone and I'm fighting alone is a present is a past participle is a future is a tense is a remaining is a byonna ya birimu the only fish in the pond no one helped me tewali beera wenze tewali na muntu anyambye era that's why I don't care I don't care for anybody because no one Bible yagamba omulamuzi yagamba sisaamu muntu naye okulemerako kw'omukazi omu bwati omukazi omu asobola okugatta Uganda yonna munayendeka sikyayogera ku byabufuzi ffe wano ku kyalo tetwogera ku byabufuzi okusinziira Museveni kye yakola Lusanja ffe wano era okuyako ng'oyogedde ebyobufuzi bo be bakuwaabira chairman gye baliko chairman kale chairman waliwo mutabani wa Gondi naye mwana asusiza kuno ebyobufuzi bya NUP ajja tuleetera obuzibu lwaki omwana abeera mu byobufuzi wano ne bakuyita mwana wange owuliro kyatwagala ku kyalo kino kale bambi toddamu ebintu bya NUP bireke ebyo byewammwe mu kibuga owulidde tulekere emirembe tunywe ku tozzi bo batidde omukazi yagamba nedda nkimanyi musajja gwe totya Katonda tomusaamu kitiibwa but nina okufuna obwenkanya omulamuzi yatuula ekigambo kyamujijiira ku mutima Bayibuli egamba bweti n'agamba naye ekyo kituufu gamalala nnyina mangi ate sisaamu muntu yenna kitiibwa naye kasooke nnyo ku munaanaasi tutandikira awo okitegedde omulamuzi n'agamba naye kanzijemu kampe omukyalo ono obwenkanya kampe omukyalo ono obwenkanya anviire bannayuganda tulemereko tuteekwa okufuna obwenkanya nabagamba kye muba mugumirako bwe mulaba ebintu gavumenti byetukolera poliisi neevaayo nekkiriza nti wabula bannange n'engalo zituluma kati okukuba tukukooyi sawa yakuliwa omusajja yagambye kati sawa yakuliwa era mutwongere ku ssente kubanga n'abookuliwa bangi kati tukooye kati mwe mweyongere ow'amakomera yagambye gajjudde abakuba bagambye bakooye kati engalo zibaluma bakooye okukuba ate mwe mwagala okugweramu amaanyi tekibangawo olwaleero gende w'omusajja gwe bayita yitabuka eyali ku mulembe gwa Amini gwe batyanga ki yitabuka yagamba ffe tetwakuba bantu tetwatta bantu n'olwaleero gavumenti ya Museveni ekkiririza mu gavumenti wakati tebannaba kuvaawo naye bakkiriza nti naye bannange ffe kukulinyirira eddembe ly'obuntu ffe tusinga palamenti ne NRM party yo neegana negaba nedda tekyetaagisa kukidisikasingako Jimu Muhezi naibya n'agamba bati hayayayayaya bannange munyambi ababaka munyambi buli omu ngenda mulabamu ate mwenna asobola obbalabamu bonna ababaka ba palamenti bonna nga bwe bamutaasizza alina obusobozi obubawo obukadde 10 buli omu yabba ssente za taso oyo omusajja akyaziyina buli mubaka ayinza omuwa obukadde 10 ate n'asigala nga talina nga teyeetoddeeko n'asigala nga talina kyawulidde oyo Jimu Muhezi asobola era yagambye buli omu agenda mulabamu emigunju gibadde gintudde mukama nyambi ali yasa kikoowe
naye yo poliisi ekkiriza egambye ffe tukuba kakati gye misango muli gyegaana bayibuli egamba naye mmwe mumanyi likodizi wulira kino kyembagamba mmwe abakola effujjo ku bantu kino kyembagamba mmwe abali mu security forces abakola effujjo ku bantu bwe baleese ono omusajja ani ono wakkoni yaani ono gwe bavunaanye ejjo yaani bamuleeteddeko akatambi kali aka kamu naye nsekeredde mmwe betulinako obutambi obuwera 100 nga gwe wennyini ogamba nze nabagamba bagende naye bwe bagenda bamukubira ddala bakola ddala kyenabalagira okugenda okukola naye mu kye bwabalagira okugenda okukola kuliko omulambo gw'akawuma naye ye takimanyi nako n'abalwanira nammwe munaasirika waliwo ebintu ebimu ng'emisango gyo gyewozezza dda kati poliisi ekkiriza egambye banaye tukuba ffe era kati sawa yakuliwa waliwo ne gwetwaliwa naye nkugambye n'amiini yitabuka gende wayitabuka gyali awo mu busoga muteesaawo bwe wati oba teesaawo mubuuze Franka Walusimbi ajja mukutuusaako yitabuka waali mmwe mbasaasidde ate muogwa mutegujja tubonyabonya mu gundi mu UN gwe noosaaga wama mukama bawo omukisa ngenda kunoonya kakwenza ye yandazeeko ngenda kunoonya kakwenza wange omwana waffe oli Museveni ne mutabani we gwe baasiyaga waali sikyamwogerako nina ensonga sikyamwogerako olw'ebiriwo nasirika naye gyali temugamba ati notaliyo njagala kunoonya kakwenza muwa likodi ku musango kakwenza gwali mu kuwaaba tutekeko oyo omwana empapula zonna nzirina Museveni ne mutabani we kakwenza yagambye mutabani wa Museveni yamwambula namugamba gira tusoke tulabe Museveni ne mutabani we baasiyaga omwana oyo naye omwana eno platform ye mujjanjabi empapula zonna tuziyina okuviira ddala ku kapapula akamuyingiza wali mpaka ak'okumusiibula balatero bagenda kumukeberayo omulundi okukola gundi yonna bode yonna bagikebere mulundi gumu gwegubulayo simwogerako lwa nsonga siri musiru ssebo byonna ebiriwo mbiwulira Museveni ajja mu ddiro lya Lugumayo ne bateesa bye bateesa nga nange ndi mu galaji mpulira kati njagala kakwenza kubanga kakwenza waabwino si wagamba ate munnaye omwana kumuweereza buweereza amabaluwa nansomako ne tugattako fayiro endala ku ya kakwenza Museveni ne mutabani we be baasiyaga oyo omwana nti Amini ye yatta abantu Obote ye yatta abantu Museveni ye yasiyaga oyo omwana kyenva mbagamba Amini n'Obote bye baakola ate yabisinze kuba ate mu bye baakola tewaliwo gwe baasiyaga ku mulembe gwa Amini Amini teyasiyaga muntu yatta omunnaddiini Museveni asse bannaddiini Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olunaku lwaleero nkwebaziza Mukama kubanga oli mwesigwa oli mwenkanya Mukama tugenda kulemerako namwandu omu n'alemerako n'afuna obwenkanya Uganda ne tutalemerako Bayibuli egambye n'abagerera olugero bw'ekibagwanidde okusabanga obutakoowanga ago ge makulu g'olugero okutengeza Katonda n'okulemmera ku nsonga ze tukkiririzaamu no matter what Mukama leka omwoyo ogwali mu nnamwandu oyo gutembe buli munnayuganda waali yes Ukraine yekutuddemu ebitundu bibiri abasaba bali mu kusaba bayintasesa bali mu kusaba abalwana bali mu kulwana ne nalulungi ate bwe twogera nalulungi tugamba nalulungi va mu bino ebyagundi bwe tugamba nalulungi yagambye nedda enkebete yo mugireete abasambi b'omupira ne bagamba nedda tuzeeyo waka
bagenze kulwanirira nsi yaabwe. Nedda Mukama leka omwoyo guno gubeereko gutembe bannayuganda. Tewali kuzikiza. Batabani ba Anake tebalina kye batugamba. Ffe ne bwe tusomesa iPod, His Excellency, kye twava tuleeta NUP mu maanyi kuba twali tumanyi ekiri mu iPod. Kati mujja mugezaako okutusomesa. Omusajja yakitusomesa kye tunakola kibiina nga tukyali ba people power naye nga tumanyi ekiri mu iPod nga byonna tubimanyi. Temwetawana kubitusomesa, tubimanyi, mutusomese birala. Gwe teweewuunya owa opposition okuva kukulwana okujjako Museveni kati nga opposition yakyuse ate akuba NUP. Naye bannaye Mukama otulabizza ebintu naye nga Yesu weebala okujja. Yesu weebala okujja naye Yesu weebala okujja. Mukama otubikkulidde ebintu. Yagamba katono njabbawo eggwanga nga mutegedde munyagwa yaani. Katono ate lwaki ndibawangala nga temumanyi munyagwa yaani? Kwagamba nze ndibabwe nga temumanyi mawu yaani. Kati teeberezaamu senga omuwumbo guyingira mu nnyumba. Senga tukwata omuwumbo gwaffe ne tuguyingiza mu nnyumba ne balyoka bajjako akabokisi. Waliwo akabokisi ako ke basibirako mawu najja atula ne yeetyebeka. Waliwo kye bayita okwetyebeka. Eyo essaawa ebeera nzibu. Edda twayombanga maama muba muguyingiza bwe muti obwana bw'oku mulirwano ne bujja. Gundi n'akyala n'ogamba leero maama tufudde. Leero tufudde. Ebyo nga bitunyiiza. Maama n'akubuuza wira onyiiga ki ssebo? Olwo yakitegedde. Wira ssebo onyiiga ki? Onyiiga ki? Njikuwa yonna ogiri. Kakati tujja kuba tuyingiza omuwumbo gwaffe nga bannange mawu yeetyebeka. Nga munyagwa ate siye munyagwa nga naye yeetyebeka. Naye kati tubategedde tujja bbawa. Naye tubategedde. Naye Yesu weebala okujja. Yesu weebala okujja. Mukama nsabidde abalwadde, nsabidde abalema, nsabidde abanyigirizibwa, nsabidde aba-COVID bawonye. Aba-COVID bawonye. Waliwo omukyala yako n'angamba pasita ngenda kufiira mu kyumba ky'omuwarabu. Abasajja bankoze bubi ne bandwaza COVID nga simanyi. Kakati ate nina COVID ate nkola. Naye pasita olaba bwe ngenda okufiira mu kiyumba ne mugamba tojja kufa. Leera ngambye pasita nawona. Pasita nawona. Okimanyi nawona ne mugamba tewaŋŋamba. Pasita nawona. Abantu bagambe nawona. Yes. Weebale Mukama buli omu waali ng'anyegerezebwa musabidde. Omwoyo omutukuvu awonya amusisinkane kubanga Mukama gwe tusigazza. Gwe tusigazza. Abasomesa tubasabidde wamambu esente zonna NUP yazitutte ate mu mateeka. Wamma abasomesa tubasabidde Mukama abawe ekisa sente NUP yazitutte. Naye Mukama weebala okujja. Mukama buli muntu yenna anyigirizibwa musabidde in Jesus' name. Amen. Wali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose mpa omwoyo omutukuvu annungamye tambulire mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa tusisinkane enkya ku Saturday. Abayisiraamu neerabidde okubalamusa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namwe aba Seventh Day enkya mbagaliza Sabbath ennungi. Tusisinkane enkya Katonda nga bwali omulamu. Mbagala nnyo nzizeeyo nange mu United States of Buwama. I sign out.